Kati ono akiki janguwa na akiki. Kozi wavuganga kigaali boda boda. Wanji? Navuganga boda boda nasookera kagaali nga ntunda butunda. Kati ogendera mu Kingoove mu Uganda ogenda okukola. Kati ngendera mu nnyonyi ennene Lugakwaya. Yali avuga boda kati bw'aba agenda ku mulimu alinnya nnyonyi. To me that is a success. Bw'oba obuuza success yange zezo zennyina. Ani awulira ngambeko nti amiina. Kuddira yali tagassa n'afuuka akola atya agassa. Ayali tasobola kwogera mu bantu n'akola atya n'ayogera mu bantu. Gwe baasuzanga n'asuza. Ani awulira ngambeko nti amiina. Ebirala tobimbuuza simanyi. Tombuuza kalina mmeka ze muzimbye, mwina ennyonyi mmeka, mwina woteeri mmeka, waliwo abayitibwa okukola ebyo. Nabo gye bali genda babuuza ebyo. Nze bampita kukyusa bulamu bw'abantu. Ayali omuyaaye n'afuuka gentleman. Ayali omubbi n'afuuka pasita. Ani awulira ngambeko nti amiina. Ayali omugumba n'ajja ku kituti wano ne bebi. Awo nze mba nkola. Era njagenda mu ggulu nga ndi musanyufu nnyo. Saagala nga ndi ogenda kusanyuka ng'olina ennyonyi mmeka. Size neetaaga okusanyuka kuba waliyo n'abaziina abatali basanyufu. Essanyu eryange liri mu kulaba akyuse. Liri mu kulaba aw'obujulizi nga ŋŋamba pasita nali bwe nti kaakati ate ndi bwe nti. Awo ŋŋamba Yesu nteyo tiiki nyongera omusaala. Wulira olunyiriro olw'omukaaga gye lugamba. Wulira olwokutaano. Yoswa 5. Wulira. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa, bwe ntyo bwe nabeeranga naawe ennaku zonna ez'obulamu bwo. Siikwabulirenga so siikulekenga. Ebyo bya Yoswa. Ddamu amaanyi guma omwoyo. Kati bamugamba ebyokuyitibwa kwe. Bamugamba obuvunaanyizibwa bwe. Bamubulira the type of his call. Mu lunyiriro lw'omukaaga. Ddamu amaanyi. Guma omwoyo. Kubanga gwe gw'olibasikiza abantu bano ensi eno gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. That's where my call is. Engalo z'okuba za Mariya za Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina. Tamu amaanyi. Lwaki? Kubanga waliwo abalala bagenda okudipendinga ku ggwe. Damu amaanyi. Lwaki? Waliwo bagenda okulya emmere nga bagirira ku ggwe. Waliwo bagenda okusoma nga basomera ku ggwe. Kyebagamba Yoswa omukulembeze kyebamugamba. Nze ndi mukulembeze naye naawe ate oli mukulembeze ewuwo mu nnyumba yo ne mu kika kye wammwe naye ku mulimu gwo ne gy'osula ne gy'okolera mu linnya erya Yesu. Damu amaanyi. Lwaki? Kubanga weetaagadde abo power. Bw'oba mmotoka ogenda kusika trailer. Waliwo kitrailer ky'ogenda okusika. Therefore you need some more power. Kuba bw'oba mmotoka togenda kuyita mu luguudo ng'oli wekka. Wabula waliwo kitrailer ekigenda okuvaako emabega nga gw'okisika. Nagambye nze essanyu lyange liri mu kulaba ng'ozisikira. Ani awulira ngambeko nti amiina. Omulimu gwange kwe kufuula kyatwala Eseza queen, politician, a wife to the politician, kyatwala Eseza okuwonya omulembe mulamba ogw'Abayudaaya abaali bagenda okufiira e Babuloni. Ne bawona lwa mukazi omwe yali mu gavumenti, yali first lady ng'ali mu state house. Bamuyita ngani? Eseza. Bw'aba strategically positioned ng'ali mu place of authority, bw'ayogera ekintu bakiwulira. Naye gwe ne wobeera omutuukirivu otya naye ng'oyogerera eri gy'otundira amanda tewali awulira. Oyogera baseka busesi.
bagandi mulokole agambye ate mulokole agambye tebajja kubakolya misiyaga ne baseka nabagandi kakati bwanakyogera nga kiveeyo gyakyogeredde gyatundira amanda mu kibanda kye olwo nga kitutuukako eno gye tuli eri bakola byabwe birala nnyo nga naawe eno oli ku birala kitwalaba eseza ensi bwebe nekyuka naye wuliriza eseza nga tannabaawo gye muli eyo wabeerawo bamulodokaayo abamukola wabawo bamulodokaayo abamutegeka wabawo bamulodokaayo nga bo tebalina interest kufuuka ba politician abo be bakiganda naye nga ate basobola okuteekateeka abalala ne baba mentalinga ne babateekateeka bulungi ne bafuuka ekyo yemu ku kampeyini yange eya 2014 mu linnya lya Yesu. Nze nkuteekateeka buteesere nze gamba tya Mukama yagala Mukama tukuteekateeka beera ne integrity bw'otuukayo kola amazima yogera bituufu byerere tokwata bubaasa tukiikirira Mukama tegeera nti weegendeddeeyo ogendeddeyo bwakabaka bwa Katonda nga tukusomesaayo n'ebirala ebitonotono ng'ogenda gy'oyagala gy'oyingira oba oyingira mu bbulu oba oyingira mu yero oba oyingira mu gulini ebyo tebinkwatako nze ekikulu kasita otuukayo ng'otya Mukama kyenjagala. Ani awulira ngambeko nti amiina. Kurusedi Busega lusaze kingira n'ebitundu ebiriranyeewo Katonda abajjidde Bishop David ne Mamisini Kiganda bakusisira okumala ennaku 4 abwe Busega ku Community Primary School okuvanga ennaku z'omwezi 2 paka 23 mwezi guno gwokubiri muleeta abalwadde abasibiddwa n'abanyigiriziddwa bonna ababuulize Bishop David ne Pastor Sini Kiganda omusumba Paul Isaac omubuulizi w'enjiri Nalogo Madina omusumba John Muyizi abayimbi abagenda okutwala mu kusinza ne mu kutendereza Simon Mirembe Joseph Ngoma Julie Debula okutandika essaawa 10 ez'akawungeezi okutuusa essaawa 2 ez'ekiro Crusade 2014.